Yes, nkulamusizaako mukwano gwange najjo sinza obbanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Olunaku olwaleero Honorable Zaake Francis akedde ku makya kukola mobile clinic. Akoze ekibayita mobile clinic gwe mukwano gwange okugaba obuyambi okugabirayo abo abatalina busobozi abatalina busaasirizi ng'era omuntu eyeetegekera akalulu ka 2026 ng'omubaka waabwe omulonde owa Mityana gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku Yugi Update TV gwe n'atanatuyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubeera ng'otwegattako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo. Mmwe abali mu diaspora abali Qatar, Oman, Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali mu Canada, abali Saudi Arabia, baganda bange abali ku kyeyo mbalamusizaako nnyo, abali e South Africa nammwe abali ku muliraani Kenya mukola kyamaanyi nnyo kubanga mutumbula Yugi Update TV. Mbeebaza ekyensusso kansuubire nti week batandikidde bulungi mikwano gyange mwenna abampuliriza era abandaba. Honorable Francis Zaake tummanyi bulungi nnyo Munnamityana agenze maaso n'astaginga kibayita mobile clinic n'asobola okuba nga distributinga ng'awaayo obujjanjabi kwabo bonna abadipendinga ku biragiro ku bujjanjabi obuli ku biragiro bya gavumenti oba abo gavumenti beebeera ekoledde prescriptions kwegamba kubanga kulagirira bika bya ddagala byogenda okukola byogenda okugula byogenda okukola kiwe kiti abo benna badde bawandiikidde obupapula abasawo batera okuwandiikira obupapula kingezaako okwegamba okwedescribinga kino ekintu ekitegere bulungi. Omulwadde osobola okugenda mu ddwaliro omusawo n'akuwandiikira ebika by'eddagala nga mu ddwaliro tebiriiwo ne bakulagirira ku pharmacy gy'olina okugula eddagala eryo. Ebiseera ebisinga eddagala litera okuba nga lya bbeeyi nga liri eyo nga $40, $50 kakadde. Kakati ekyo Honorable Francis Zaake kyakoze abo bonna abali ku prescriptions ez'abasawo eri mu gavumenti ku ddagala be bawadde prescriptions ogenda okugula amadagala ku mapharmacies. Honorable Francis Zaake abakutte n'abawo obuyambi abo bonna be baateekako prescriptions abawadde ssente ogenda okugula eddagala eryo abawadde obuyambi. Takomye ku ekyo kyokka Honorable Francis Zaake waliwo kibayita Zaake Foundation era ekyo ekitongole agenze mu maaso n'okizuukusa era n'aprovidinga essential ebintu ebyetaagisa eri abo abakadde saako n'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform nabo abawadde obuyambi n'abagabirira abo bonna abadde beetaaga obujjanjabi health care bonna abayambidde wamu Honorable Francis Zaake Mityana ng'agezaako okulaga abantu be nti ye mubaka omulonde era baamulonda ng'alina okuba nga abagabirira baamulonda ng'alina okuba nga abeereramu ku buli kisa ekyetaagisa mu ndwadde buli kimu akoze ekimala era ndowooza asaanidde okuba nga addizibwa ku kisanja ekiddako asobole okuba nga aweebwa akalulu awatali kuvuganya na kuvuganyizibwa yadde. Era omuntu eyeesimba ku Francis Zaake nze mba ndabanga akoledde abantu b'oku constituency eyo ettima kubanga abayambye ebitagambika gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Olowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange? Kati suubire nti gavumenti egenda kuvaayo kutandika kulinnyirira ate exercise ya mubaka Honorable Francis Zaake gyatandiseewo. Twagala okulabula gavumenti nti ebikolwa weebiti neeba birina engeri gye bisoomoozamu gavumenti newankubadde ebiseera ebisinga abamu ababikola baba banoonya bululu na buganzi eri balonzi mu constituency zaabwe naye ate era kiyambira ddala nnyo abalonzi kiyambira ddala abantu b'omu kitundu ekyo kubanga bafuna ebintu bye beetaaga oba oliawo gavumenti byetasobodde kuprovidinga mu kaseera ako wabula bano ababaka ne beefiriza obusente bwabwe ku byabwe ne baprovidinga essential needs ezo. So twandibadde tubasiima than okuvaayo ne tuba insultinga ne tuvaayo ne tubakwata ne tubasiba ne tuteekawo embeera tuteekawo violence mu mbeera eyo. Olowooza ki ku kino gwe mukwano gwange? Jja mu comment section nkwaniriza bw'agala tweyungako
kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okonene mu kado ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo twegattako gwali eyampuliza. Mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku UG Updates TV.